sooka abaddengawo nnyo n'abantu abalala banyiga be bamobilizing abaana okusobola okuba nga bayamba omwana ono. So Alan omwami yalonda omwana ono yeebazizza abantu alina okwogera ku yayogedde kwendowooza nti abantu basooke bakulabe. Obazza emabegako kakatono mubulidde bingi era basinga mwagala okwira bingi byembadde munda bikukontana nabyo naye bwengambye era ku makya nti bwobanga obadde oyamba Becky because onyankole then obadde okikola mu bukyamu, obadde oyamba Becky because alina Alan obadde okikola mu bukyamu, obadde oyamba Becky because ani amuzaala asibukawa then obadde okikola mu bukyamu. Bw'oba oyamba omuntu muyambe ng'omuntu, tomuyamba lwakabira ye gyasibuka ne gyazaalibwa then obadde okikola kuva ku mutima gwo. Sabadde boogera ebigambo ebingi nti Becky bagambanga nga ndi buhinga ngenda mu ddwaliro paka abasawo basookanga okwogera bagenda nga buhinga mu ddwaliro Becky baali bamwenyala nga yenandikamba mubiri nga n'abamusembera mutundira from a distance. Maama ono bwe yampita muyita maama olw'ensonga that is me nekina alimya kadoma nga wamaama alibyakatanga batata wange so muyita maama baganda bange n'abasigadde maama nzaala atudde mabegaawo mama kusaba emyoyo wawulireko. So that is what she has been doing. You come to her, you show her love, you become a brother, you become a sister, you become a father and mother, friends and all that. So I call him Becky's brother. He showed Becky love to that extent that became sisters and brothers. He supported Becky in a way that I cannot explain. As I said, all of you here supported Becky, but I just trying to pick out a few to represent the rest of you. He supported Becky. In fact, when I called him, when Becky passed on, I had to call him and tell him Becky has passed on. I picked the phone like 3 times. I said, how am I going to tell him? There is a lot there. I don't want to start with now. Next here, she's called Phoebe. Most of the TikTokers, I think you know her. It is a group of TikTokers who is a just picture to represent you because Phoebe and Becky, they have been so good friends. The way he said, he has been a brother, a real brother. Becky calls the time and says, I want to talk to the brother. He's the brother he's been always talking about. I want brother. Mukubire brother, and see, Mukubire brother. So he has been the brother. Whenever we used to call him, abadde responding amangu sister wange abadde sister wange atagamba ki sister muzeeyi mu ddwaliro ate sister abadde mudda sister ate immediately ngadduka aleka byakola ajasanga sister we ali mu mbeera ki. So ye mwami ono brother omukyalo ono Phoebe bannaye sijja balimba ebigambo bingi ebiyitingana naye mwali muwazizaako olwaza omuntu okumala ennaku 2 wiiki nekwalina mu nnyumba n'otukukatunda omwana oyo abadde okumala ebbanga naye abantu boogedde ebigambo bingi ebiyitingana nze besijja kusobola sijja kuba ataakinga abali muntu waddembe okwogera kyayagadde naye mbebaza bawasigaza omutima ogwo okulaga nti ono omwana abadde asaana okwagalibwa yadde mu mbeera ki oba wakabira ki oba ani amuzaala oba afubutukawa ekyo si kikulu. Ekikulu omwana abadde agwanibwa okuweebwa second chance abe ku nsi ayagalibwe. Ye Madam Caritas Kasinda basinga wala NBS ndoza kumumanyi omukyalo oyo ndowooza programu ze zadageza kukola towards Becky okwetwalibwa ku Becky okubanga amanyika ku social media n'okumanyika mu mawulire yali influence ya mukyalo oyo namucontactinga nga ndi for Potro. In brief, sibe yanjulidde munansonyiwa amanyi amuyita Birikaalani. Becky ono namusanga for Potro azze okukola wadde nkwera kalya kutsi kangambe mbadde olw'ensonga nti time yatuuka nga sikyasobola kwasaganya mulimu na Becky nga neetaaga 24/7 I have to sacrifice ekimu ku byo either mbeerewo for Becky oba mbeere ku mulimu. So mulimu gwange naguluzinga okumala emyezi kati 5 mbadde sikola because nga sirina bwe negabanyamu. Time yatuuka nga bwembeera mu office nakatuula mba mpulire